obwesigwa obumu bw'empapula z'amawulire ne bakafulu b'olulimi oluganda ku luboggolo Ssemba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Kituufu mpise bulungi nkola ya ngalabika ya kamuwube mu Kyengera. Ono ojulira nawe tula katundu biru. Otere ofune ebirungi ebyengere babituuse. Mukadde kwako akawomera buli muntu. Banange Ssebwene ne yebalike kulubandula. Luno luzingo lwa Mukasa ne Wannema ne lubanula n'entangize okupapaaza lusejjera n'enkeesa lukya. Ate nga ne mubireeyo mu matutuma mwawulidde ebiwunga bisudde buno obusajja bw'enkuba obutambulira wamu ng'abalongo n'obusajja bw'enkuba era obutambuza oluzunzo. Bamuge kalemba okwammwe birungi oba nkalanya nti bibi. Mwekalirize mulengero obanga lubaale ayina engeri gy'asibye omulaala bw'abanga asibye kale mu kubenzi kakanyi ku ttaka Seguligamba Kawamigero Kajingo ayinza okukola enkyukakyuka ne bitambula bulungi. Atunuulira akabata k'endya ttale n'omuwamba gukwata mu ngalo awo nno nze Kalondoozi Ssembajjwe Alfred muzzukulu wa Muteesa Asire Bukusa Butambala atuuse ng'ekkulumusi era ngobye ow'ekinketebwa yenze era nze zibu kuyimba era nze enkolo z'akamwa atuuse ate okuwanda empambo eza luno alindiriza gwe balaba mukamwa tiwuuya yayuuya ate nno mutereere mu kalumba kubanga kano akadde kakutandika kutambira nga bw'empecca. Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty tafune Ugachick makaya sana Ugachick kumikola yewoma Ugachick kasukune tuta Ugachick yasinga Ugachick. 30 years of serving Uganda. Ddala kumulandira kwentandikidde ndi ku Daily Monitor ne byakeseza oluwalera ebibandudde kyebandula ddala yennyini bijidde mu njakasi zino ng'ezifaanana ezawabula enkoko kati ne bakulaga wano ku muggukiro ebigambo biwandiikiddwa mu kyapa nga binenemu kabugolole ne bakulaga nti omukulembeze eggwanga erya Rwanda Paul Kagame tiyasisinkanye ne bubeefuka ne Felix Tshisekedi omukulembeze eggwanga erya Congo. Ebigambo byabadde biyitingana ne batuuka n'okulya amatereke buli omu ng'alangira munne abaaye mu 23. Ebigambo ebyo bibyatussa n'Amerika okukulukuuta ebbaluwa ne bassaako n'olukomo lw'essimu nga balabula bannakigali abakulemberwa Kagame ne bamugamba nti lekeraawo okuvujjirira ab'e mu 23. Byonna biibino mbu Blinken Anthony eyakulembeddemu enteekateeka eno y'okuwulya Paul Kagame nti ebigambo byakola birabika ng'ebitali birungi bifaanana byakibuuse mu kuyega ebyakolera ku lujja mbu byambyona eddala. Tshisekedi n'alumiriza n'akakatanga akaluma enkoto ng'agamba nti mumanyi mulaba ab'e mu 23 abali emabega agenda abasindiikiriza bw'ati bwakubirira baleme ate kufuuka bidaalimbo. Ebigambo bibyo ebireeteddwa wano ku muggukiro ogwa Daily Monitor. Kane bakulagira nti kooti yakendezezaako ku myaka egy'amayisa bw'obanga osibwa mayisa gye buyisa obadde osibwa emyaka 20 kaakano ogenda kusibwa emyaka emitonotonoko okusinga awo. Emboozi egaziiziddwa munda awo ku mukago gw'okutaano otegeere ab'amayisa be batya beebo abasibwa emabegako awo gibadde emyaka 20 ko kooti tekatukyuseemukko ennongoosereze tereza ebintu. Awo nno wanera ku muggukiro ogwa Daily Monitor ne bakulaga nti abasawo bagamba nti abo bakulembeze baabwe bave mu nsonga z'okuboogerera ne babuuza ti naye batwogerera batya ffe abatali baana bato mbu tutandise kujoboja ebigambo ebyo bibafaananyiza okubanga nga balinga abatembeddwako balukandudde nti abataliwo balukandudde tusobola okweyogerera teri muzimu gwatukutte ne gutusiba emimwa tuleme kubanga tutensaya zineesa abantadde. Akati wane buziba waneera ne bongera okulaga nti poliisi yavuddeyo netegeeza abo basajja baayo bano abakwekwesi ab'ebikwekwetu abakaalakaala nti balekeraawo okukwata bano abatambuza akakyagera. Waliwo abakatembeeya katambulira mu kiro beeyi za njawulo naye ebyavuddeyo bye bino nti bakendeeze batambule mpola ng'abalinga abalengedde entajja ku kizigo mbwe ebiri eyo mu bano abalenga akaboozi biyinza okukaayuuka biyinza okugaga biyinza okugaaya ng'enswa. Kakati muntu atakomye okwo n'akulaga nti abaka ba Paalamenti Abayisiraamu batizatisizza okwekalakaasa bagamba nti bannaabwe bakwatibwa bamaseeka bakukunulwa okuva masinzizo ne batwalibwa nga ne kabbiira balina engeri gye bazirizze mbu naye okuswaza bwe batya bakulembeze baabwe kyavaawa ani yaleeta omwoyo ogwo ogw'okuswazaswazanga buli muntu nga bamuteekako ebikolwa eby'obutujju kati waneebuziba ne bakulaga nti ekyamboga University waliwo abaana 8 abaggiddwa ku nkaala zaabo abagenda okutikkirwa ziri entasoma kigolongojjo batere bagambe nti emisomo tukikubye oluku mu mutwe
ebiri bino ani anakaaba amaziga agakayeke ku nsonga z'okubanga jiddwa kwa lisita eyaba bagenda okubuusa okumukuluka ngango oba oli awo kwekulungutanyi akati abeFDC ne basaba gavumenti mbweyongere okuvujjirira ensimbi mu nteekateeka z'obukessi obwambega n'okwongera okutegeera abalabe gye bayitira mbu kikulu nnyo bw'oba oyagala eggwanga litambule bulungi omusulu guyinza okukwata bw'omala okuteeka ensimbi mu nsonga z'obukessi bannange sigenda kugekkaanya kyakula ndaba bulo wawasa akati gaagano gadde aga New Vision nga kutte n'ebigajiddemu nabyo kambireete ne bakulaga wano ku muggukiro nti 2026 waliwo obukundi bubiri obuli mu kibiina kya National Resistance Movement kakati wuno Twadongo n'agamba nti ebyo byonna eby'okutandika okukuyega bannansi bikendeerera bizimeere ebigambo bino n'abireeta nti mu kaseera kano ng'abantu banoonya ensimbi tebasaanire kutwalibwa ate mu byabufuzi bigenda kutemaatemamu ekibiina ekya NRM waliwo bamuwagidde bawera Emmanuel Dombo n'ayogera kati n'omwogezi wa gavumenti naye ofuna opundu naye n'ayogera mbu ebibuuka bitalaganye bikubagana empawa Twadongo bwatu bwagambye Richard ono nno ye karani w'ekibiina ekyo ssaabawandiisi omukulu ow'ekibiina kya National Resistance Movement New Vision takomye okwo n'akuleetera nti amagombolola 1500 mu Uganda gagenda kufuna amatendekero aga sekondare enteekateeka eno egenda kubaamu n'amasomero agayitibwa ago agalina erinnya eryakale ennaku zino nti siidi sukuulu waliwo ensimbi ezaafunibwa okuva mu banka y'ensi yonna wakati mu kajenga aka Uganda International Government Physical Transfers okulaba nga kino kikwata omwaliiro bw'ensimbi eziri mu buwumbi obweza ddoola bwe bwatuuka wano bw'okwata ensimbi za kuno ogenda okubalabalamu ng'otuuse mu katabalika waliwo ambasada wa Uganda mu ggwanga eryo erya Bungereza mbwe ennyumba gy'asulamu buli lunaku agisuulira emitwalo kumpi 7 buli lunaku ng'ogasseeko ekyemisana bw'aba agenda okukwata olukeete oba olyawo olukuni amala kubuuza nti luno olukuni lwa ssente mmeka ne bamugamba nti lukwata mu ddoola nga 4 nti awo mumpe mu byonna bw'obigatiriza ziri mu ddoola nga 152 buli lunaku omukulu aba yeebaka kati abaka ba parliament gwe kutandikawo ne bakalala ne bagamba tebakirabangako bamaze okukiraba nti omuntu ono ali ku nsimbi y'Abannayuganda ajogola bujogoozi uno Nimisha Giant Madvan yembaka wa Uganda mu mawanga agaga Bungereza ebigambo bibino olengera embwa ekumawo gyoli gwe ate n'olumba togwate tutogende n'ogenda okwa ku kinyenyambubbu poliisi nayongera okunyonnyola kubutakwata aba bakyala abatambuza akabuuzi ate nayongera okwogera kuona yakwatibwa nga yali awamba abaana n'asaba ensimbi Fred Mwanje weeyo mu bitundu eby'Ewakiso eyo mu Busiro ensonga ziizo owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick So tasty, tafune Ugachick lumakaya sana Ugachick kumikola yewoma Ugachick kasukune tuta Ugachick supaya singa Ugachick, 30 years of serving Uganda. Ugachick yantuusizza wano okuvulunga kubanga naatera okumaliriza kakati ne bakulaga ebizuuse wano mu bukedde gwenkutte bugedde akuletedde ebizuuse kuona awamba abaana n'asaba ssente bamulumiriza okulagana n'abasirikale era waliwo omukyala eyasuddeko olutamba lw'emboozi n'anyumya mbu yagenda ku poliisi ekatwawo n'abagamba nti bannange omuzzukulu nga bamunzibyeko ko omusirikale nti bwe nekkaanya essimu yakukubidde ng'ekusaba ssente ndabika nga agimanyi ne bamubuuza nti ogimanyi otya ti ono nannyini essimu eno ne gye buyisaawo twamunoonyerezaako naye kyoba okola tikwata bukaasi mukakasi bwe guba gubadde gugenda mu ssaako gujje mu niigina waayo omwana aba akuddire mu ngalo zo akati wano munda ne bakulaga ensonga eyabakwatibwa n'ambooze n'agamba ti drone ziyitiŋŋana zaafuuka nga walugongo mu Uganda agenda kuzirwanyisa kakomyewo ku butaka banange mukkirize waliwo abatulinda ng'ekire mu kyeya ekijja n'amagulu mukkirize nti omujoozi ekimusa ziba mpaka za watuuyo anti bamubuulira ti owange bakkubira emyenyi neekomaawo ng'agamba nti bannange nga teganasuula saba nenze ngalengedde gamaze okukuba ekirenge ogamba siibasuulidde omwoyo ng'olukuttira akuloga okuleeta ago maliriza okwewula ekibangaazi mugende muganoonye era mufune n'akazibikira ngatto kabayambeko okuzibikira ekituli ekyokubatuusaako agagabadde amatono mu ngeri y'okupecca banange kampindi kawedde okusiba n'okusimba katulinde atekkire amakoola olwo ate tuwolekere okumutwala mu makazi ge afuuke owaffe ebyo byebigambo ebidiringana ku muntu ng'anaaba mutuyasa nze ndabika nsiibudde kubagana akaseera kakwanukanga Museveni